Weewaawo omulungi atulaba kulula abali media mukwano okubuuzaako nti ogamba otya obulamu bugamba butya Jacinta Love nga bulijjo omukwano nakusuubiza okuba nga akutuusaako byonna byonna ebiri mu film industry oba entire Ugandan movie industry n'amasanyu gonna agali mu Uganda mukwano kakati nga banaga nti kuba kyalo kibuga wabula n'abantu ab'enjawulo olwaliro nyina omukulu gwenzizeeko guess what mulumbye wakaawe omukulu ono abeera nnyo mu indoors tayagala kamera zimulabe naye nze nno okusuuda kugamba nti ngenda kubamba pepetta oba baagala oba tebaagala kati nno muguddeko nga tayagala si mulala naye mukwano okusaba gye nange ogenda kuba omulaba musanze wakaawe jangu mukwano hey weewaawo omulungi omukulu ndowooza omulaba gwensanze si mulala kyemanyi abamu temumanyi kubanga musinga muwulira mu ddoboozi esooka tabeera mu kamera beekaza akikola omukulu ono bannange abeera nnyo ng'asisa omukulu ono tabeerako mu kamera tayagala matala gabeere nga gamulaba abeera ng'asirise si ye mulala oyo omukulu Eli Musa Slaje Bate aka VJ Emmy. Hey! Chamanyi gwe obadde ng'omubuuza nga tomulaba kati nno nze Jacinta mukunoonyereza. Hey! Omwantangirirewa. Ogamba otya? Sirina tabu ninga bwondaba. Fana nga webale kutukkiriza n'otukyazaako ewuwo abalabi balulani abali media. Ndi muntu w'abantu. Oli muntu w'abantu? Era ewaka ewange si banambwa nti abagenyi mbanyagala babe nga bajja oba balungi oba babi ayizulu naye nga ndi muntu w'abantu. Omukulu VJ Emmy. Enjaba. Sasa omanyi tulina ebiti bibiri byanjawulo njagala otangaazemu omulabi walulani abali media n'omugoberezi akuwuliriza naddala oyo anyumirwa VJ Emmy nga bulijjo kati waliwo eri Slaje Musa Bate waliwo ne VJ Emmy njagala otwosaba bambi otwawuliremu katono abantu abo babiri bali batya okusookera ddala brand El Slaje Films nakagikola myaka okugitandika myaka nga 3 emabega El Slaje amanya amatuufu yenze El Slaje Musa Bate era nga abantu abasinga bamanyi nga VJ Emmy mama wange yali ntuuma mama wange teyali mukazi musiraamu. Linda okatu. Ekitegeeza VJ Emmy yoli VJ Emmy mu kika ewaka oba Slaje Musa gekika kakati Emmy mama wange yali mpitanga mama wange bali bamuyita Christine Eli Slaje Musa ye mwe tulaba ba VJ Emmy kyekika ekitufu kubanga amanya gano mabiri ganjawulo kubanga VJ Emmy oyinza ogamba Emmy side eri endala kyokka Musa Bate Eli Slaje musidini endala ebintu bino njagala obitwawulire tusobole okuba nga tubinyonyoka. Kakati we nali ntandika okufuuka producer mu local industry mu film business fraternity natandika n'ekibiina ekya El Slaje nawandiisa El Slaje Films mu mannya gange agaddala ne Emmy lyange lya ddala naye Emmy lyava dda kuba nali ntandika kye nasooka okujja ku meme yange ekyasooka okujja ku mutima gwange kuzoogerera kakati nembeera nga nkozesa erinnya eryo erya Emmy era nga abantu abasinga tebamanyi nti yenze Slaje naye ng'ewaka bakimanyi bampita Slaje oba Moses. Kati erinnya lya Emmy olvaawo kubanga si erinnya lyo nti oba liri eryekika ojjawo kubanga weetuma VJ Emmy. Nze nakulira mu ngalo za maama wange. Maama wange yali mukyala mukristaayo ate najja akuza omusajja omusiraamu. Mbiraba ebintu ebyo bibiri. Era nze sisobola kubanga ninawo obubonero obulaga nti saagala bakristaayo olwokuba si baddiini yange naye ate omukristaayo yankuza ate nembeera nga manyi eddiini yange n'okusinga abo abakudde mu ddiini yange nga babakuziza baddiini yange n'okubasinga okutegeera eddiini yange. So mubufunze ntososola madiini. Buli muntu eddiini gy'ali mungi w'ekitiibwa kubanga nze kyemmanyi
nti amadiini gaba makubo oba amadaala agatuusewo akatonda naye waliwo shortcut buli ddiini liba kkubo naye oyinza okuba oli ku tamaka omulala ng'ali kukola omulala ng'ayita mu nsiko kwegamba amadiini kibale those are avenues naye go ekkubo lyamagwa oba lirongoofu litya okiba olitegedde kati era awo wenyini omukulu Erislage Musabatte oba VJM kati tukitegedde nti omukulu alimu ebitundu bibiri ojja otya kubanga tulaba abantu bangi bavayo n'agamba nti nze najja okwogerera firimu olw'ensonga eno n'eno gwe ojja otya okuba nti yo inspired okuba ng'otandika okwogera firimu ki ekyakusikiriza muli ogamba nti kambeere VJM tandika okukola omulimu gwe nali nkyabeera nabeerako ne jjajja wange ebiseera ebisinga nali nkyasoma olevaawo waliwo omwogerezi wa firimu yajja ku kyalo abaalinga batambula omwogerezi oyo wadda waliwo omwogerezi yayogereranga awo nateete kati yabajja eyo ewaffe ku kyalo ndaba okwogerera firimu kale nga binyuma ngawomanye ensi Uganda eno y'amasappe ate ebiseera ebisinga bw'obeera ng'olina abantu abakusuuta oluusi kirina engeri gyekikuwa amaanyi muli n'owulira nga oluvimbo luwera okitegeera anagendanga okulaba mwana ng'olaba mpitawo bakyali aboogerera firimu balina oluvimbo ayogerera firimu ng'abantu bamwetoolodde okitegeera ebisingako awo ningamba waayi bankoze ntya so najja ngoba ekyo kyanyingirawo ekityo njasi kulaba muntu ng'ayogerera nange nempulira nga kikoze eki kinyingirire njagala nkinoonye paka we nakyakimbi era awo wenyini VJM olaba nti tulaba aboogerezi ba firimu balina karakitari ez'enjawulo oba balina ebitundu bibiri eby'enjawulo kati njagala otwawulirira sitiivu tukyali ku mulamwa gwe gumu VJM omuntu buli omu agamba nti bwakusanga mu mbeera eza bulijjo oli musajja mukakamu njagala otulage ngu oyo Erislage Musabatte omutwawulire ku VJM oli gwe tuwulira nga ayogera ebigambo buli omu byamanyi byayogera nga ayogera ekina Uganda osooka omutwawulire abeera atya VJM ono VJM ne Erislage Musabatte ekinteesa buli lunaku ekyenyi ku ttaka nga nebaza Katonda nze ndi versatile sikiraba nnyo mu bantu sikiraba nnyo mu bantu era ndekera oluusi okunenya abantu kubanga nyiza okuba nkola ekintu nga nina ebintu bisatu byenkola ebyenjawulo ate nga mbikola bulungi naye sikya bulijjo okusanga omuntu omu naaba nga akola ebintu bisatu ebyenjawulo ate nga abikola bulungi so ekyo kyeneebaza Katonda bwe mbeera ku microphone simanyi bwe kijja sijja kugamba nti lwakuba nakati ndi ku microphone naye ebiseera byange nze muntu asinga okwagala ebintu ebyeddembe obufunze yo talented nawe wekanga bwekanze ya bwentyo bwendi talenti njirina nina nekirala kyenja okugezaako nkirabe sigenda kyogera kati naye nakyo njala nkigezeeko ndawoba talenti yakyo nkirina ekyokuyimba ekyo nakyo nakiragako nekyo nakikolako era wemadde nzijjaawo era nze nziraawo buli muntu agamba omukulu oyo Erislage Musabatte wa VJM yayimbako soka otubuulire kyakomawo omuntu ng'akula osanga challenges oluusi oyinza okugoba ebirooto by'abalala nga si bibyo naye n'otwala obudde bungi mu bintu ebyo oba okitegeera so abantu okwezuula si kyangu ya naye nga lwaga namukuba Lindako. Wakubalaga. Lwaga namukuba. Era tuni nzirina mwaka ziri. Lindako katono. Njagala tutwale mpola VJM. Omulamu Ivan Media. Omukulu VJM yakubako laga. Ekyo pale simanyi obadde okimanyi naye nga yakubi. Era banange eduguddeko. VJM so tusambulinga. Mbone wali tukubeyo kasambu katono. Sagala bawanseko sawe. Jukiro sanze ne umulide. Sagala kutankula mandu ezo zinzo okudda. Ezo kuyiba. Njagala nzireke nga zewasi. Okay. Oba oyinza okukusiriza wane ekintu ate ne mpaba buto.
nenziramu netandika okukinoonya ekyokuyimba ate nga sikyagala nakiwummuza. Okay, kati tubadde tukyafeffetta tubadde tukyamanya kwani VJ Emmy. So mukwano twagala ate tumuyingireko katono mu bulamu bwe obwa bulijjo. Mukulu VJ Emmy oba Elisirage Musabate twagala otubulireko katono nnyo sinyeera naye omukulu Elisirage Musabate oba VJ Emmy yani muli yengo omutuufu? Yani ng'omutuufu ndi musajja mwogerezi wa firimu, ndi musajja producer wa local films era nga ndi director. Nina omukyala n'abaana. Ekyo simanyi bamukiwulidde bulungi naye nga bakitegedde. Ndi musajja muzadde. Ndi musajja muzadde, nina abaana ate balamu bulungi nga bakuumye basoma. Baana ate nga bakulu. Ekyo ate nga kyanjawulo. Omukulu Elisirage Musa bamuzaala? Bazaala Lugala Singo wano. Kitegeeza gwe oli mulenzi wa muno mu kibuga Stepboard. Ffe tuyavuliranga awo ku Nasaawe tutyo. Bagenda otunoonya okugenda ku Luzzi Mangeri ng'oli ku State Square. Nga tuli ku State Square awo. Tuli baakuno. Muli baakuno mu Kampala. Okay, omukulu tukyalina omukulu Elisirage Musabate. Akugambye katono nti producer. Omukulu ono director, mwogerezi wa firimu ate nga producer. Ngenda kumenyawo katono ku firimu zabadde nga za producinze. Waliwo firimu gye bayita Mugaba, waliwo firimu gye bayita Kato, waliwo firimu ate nga yayimidde mu firimu ey'amaanyi gye bayise Nagomola. Ne firimu nyingi titles ez'enjawulo ezisinze nga zikunyumira nnyo. Mukwano okugamba nti zino bye katale obeerenga wangi Nagomola yayiika. Ate nga twawulirako naye tugenda kuddamu tukwate endala twa premieringa mpewo. Mwakola premier ne tujja akatambi baali bakaleeta waboda ne kamugwako mu mazzi. Firimu yaffe neefa naye tujja kukolayo endala. Ebyo bigambo omukulu yabyogedde bifudde mu kamwa ke. So twagala tuddeko ku side eya movie industry. Omusajja ono akola films. Yesooka otuwulire kyali kyakuinspiring okuba wali oyogerera firimu kale nga bw'omanyi aboogezi ba firimu bwe muzijjayo eno ne mukola ki ne muba nga muzoogera. Kyali kyakuinspiring okuba ng'obeera ku kintu ekiri real ng'okola firimu? Ekisookera ddala ekyamazima teri kintu kyemmanyi ku nsi nga firimu. Teri kintu kiringa omuntu wagamba nti nze mmanyi okulunda talina kirala kyaba amanyi mu nsi okuggyako ki kati mu buli mbeera yonna. Film fraternity eyina pages nyingi ng'ogyeko okuzoogerera, waliyo okuziwandiika, waliyo okuzitemaatema gye tuyita editing, script writing, bingi ne festival bingi byonna ebiri mu film fraternity. Naye at least njagala film business eno mbeeko wenjituuka ekyokujogera nagirabanga nti nkyali wansi nnyo ku bunene bwa firimu bweri. Ekyokujogerera kitono nnyo. Erinnya lyenkoze ndaba nandirikoze mu kintu ekirala ekitali kuzoogera. Nga at least nga bw'obadde ozoogerera nawe olina ndowooza ki olaba nga firimu industry ya Uganda ng'ojjako okwogerera firimu z'abasajja bali owulira nga oyagala obeeko woogituusa? Ekisookera ddala bw'otunuulira ensi yonna bw'eri ku firimu tewaliwo bizinesi ebeeramu omuntu wa bulijjo eyenkana bizinesi ya firimu. Tewaliiwo ssente mu nsi muno oba tewaliwo bizinesi eyingiza ssente mu nsi muno nga ya firimu. Ensi yonna bizinesi yonna ezikola omuntu wa bulijjo okuggyako waliwo bizinesi eyinza okuba nga tetumanyi. So oyagala okutugamba nti film industry oba firimu yesinga okuvaamu ssente? Kitutangaaze. Ate babagambye okuddamu okwata firimu muyina firimu emu osasula miliyoni 5. Tugenda kugendawo naye nga bajagala otunyonyole kubanga gwamwera ku basajja abavaayo ne batandika okubanga ate least kyemmanyi omuntu yenna atandise okulaba firimu ya Uganda buli omu agamba twagala firimu ya VJ Emmy nga yagyogerera. Kyemmanyi
abantu bavuddeyo ne babeera nga bagamba BJM yayogerera firimu oba biki naye nga buli muntu yavayo okulaba otandika okulaba film industry y'omu ku basajja basooka okuzoogerera oba omu ye yazoogerera buli muntu atandika okukola ki okuba ng'azimanya kati BJM otijja ku kyokutandika okugamba nti kanyumisa firimu za Uganda abantu basobola okuba nga bazaagala anti ng'era bwe gambye film marketing nasooka netunuulira kubanga buli kimu wano kyetukola sifa abasoso kikola abazungu baba babikola dda so waliwo avenues nyingi nnyo ez'okuteeka firimu okuziwa platform kyetegeeza firimu okugigula balina sooka gimanya kati tubadde kuleya esooka ey'okukola ki ey'okumaketinga so twanoonya engeri firimu abantu bayinza gimanya batya bwe tumala okumanya then tumanye engeri sente gye ziyinza okuvaamu kubanga toyinza kujjamu ssente nga tebategedde so nze bwe nanoonya ekiyinza okulabika nti kirabisa abantu firimu nendowooza kuzoogerera nenteebereza kati bwe nakikola nagenda okulaba abantu bakiwa following nengamba ekitegeeza nali mutuufu ku kye nalowooza era abantu kati bangi balaba ebina Uganda ekitaaliwo oluli wankubadde baali bakiraba naye nga batini so ekyo ne kiggwa kati abantu bamanye ebina Uganda weebiri twagale tugambe bamanye wekola ki weebiri naye tugenda tutya ku level eddako kati awo tukyali kubanga abantu abasinga abatulese wetunira avenues endala abasajja nze nafunako amawulire asajja bacollectinga gate revenue ku eno firimu aliwo firimu awo gye bayita neyono omufirikani gye bazanyira wano mu Africa bakola firimu eno eya Wakanda ya Black Panther bacollectinga gate revenue mu cinemas zonna international $1.5 billion. Omanye $1 billion kyetegeeza kakati muna Uganda nze ngamba Katonda ne bucha ku macha n'atuyamba n'obeera ng'omuntu okola firimu emu nevaamu abazungu tebakyatunda firimu ku CD kubanga ffe tukwata firimu tutunde ku CD kye tumanyi naye balina cinemas naye wano ewaffe oyinza n'okulaba gavumenti yandibadde bayambako okuorganizinga kale ng'egye talina sinema zaffe bibanda byaffe so gavumenti senga esobola okuyamba ebibanda bisobola okubawa ssente ezo mitwalo 10 gyenjogerako ejya $, musobola ozifuna mu bibanda yes musobola ozifuna mu bibanda nga temutunze eki CDs naye ekibi kya gavumenti ya wano mu kifo ky'okuba nga eyamba ku bintu situka ate ebikama bukami kati wesanga nga step eddako mu industry ya firimu temusobola giddako oba temusobola gigendako kubanga kibanga kwata mwana yabula n'omusibako omuguwa oba n'olaba omwana omuto omuwere n'omugamba ayonse ate nga naye yeetaaga kuyonka okitegedde kati awo firimu wetuli tumaze okukola akatale okukola ki okumanyika wetuli omusingi guwedde naye okujjamu ssente wewakyali okay kati nga gwe omukozi wa firimu nga producer nga akyazogerera ngolowooza musingi kyogweta oba kyetaagisa kyokuba nga film industry situka awoka wenkugambye tulina okugenda ku level ya cinema nkugambye Uganda tetulina cinema naye tulina ebibanda okay segeza kati tulina okubanga promotion yonna esitukira mu bibanda yeah gavumenti erina okuyambako okutereeza ebibanda kubanga baba baagala okuŋŋaanya revenue it's okay tewaliwo bizinesi etavaako musolo naye musooka ekintu ne weeba nte ng'onoogikama osooka giwa munnyo ogiwa omuddo n'ogiwa amazzi ebibeere ne bigejja n'olyoka ogikama
nitusobola kama nti etannalya ogenda gikamankizi tolina bwogenda gikaba kakati omukulu Elisirage musaba te VJM zeno singa kumanya VJM kubani eyo lyenguze nkumanyiddemu okuzoma kitegeeza wamanya dda nenzala jjajjaawo omusajja alina katemba nnyo olwo so obulungi mala njagala otwongera otugambeko mama wange VJM omulimu gw'aba VJ manyi teri bizinesi etali mu mbeera yonna nti abantu bakola bizinesi ez'enjawulo kuba neeno nga yageyogera firimu naye nayo gw'omulimu sayidi omulimu ate olina ngeri gy'okitambuzamu sayidi okisanzeemu ota kubanga wali abaana bagamba njagala kubeera nga VJM njagala kuba nange njogerera firimu mbeera ki eri awo ekintu ky'okwogerera firimu sijagamba muntu nti agenda asome ayogerere firimu no kati ate biri byogera ebyoluzungu simanyi expendable simanyi waliwo ebintu byogera awo n'obiteekamu waliwo firimu w'obusayansi awo byogenda oteekamu okwogera tamuzi ez'oluzungu mu firimu ate gy'ovuunula mu Luganda omala kukizuula nti ekigambo kyogezaako okuzza mu Luganda kizibu okukyuka n'okirekerayo mu luzungu naawe n'okyogerako bwogezi nga bwe bakyogera yes oyinza okyogerako bwogezi oba n'ogezaako kiwa egundi ennafunnafunukko naye ng'era okirese muliwo ebigambo nga si byangu nze waliwo ebigambo by'Oluganda bye mmanyi nga simanyi babyogera mu luzungu ne mu lulimi olulala ya so kati kyagala ogamba omwana nti just olina okuba talented oba akola atya ebeera talent ebiseera ebisinga ffenna tusobola okuyimirira ku talenti zaffe naye omuntu oyo wabanga ayagala okwogerera firimu ayinza okuba omuntu omu waliwo kye tuyita ekinyegenyege nze kugambye nakubaraga abamu ne bakugamba emiraga omusobola nti ye naye okukizuula nti raga teryali kkubo lyange n'abantu bajja kwogerera firimu mubalabe oli azoogerere amala nkyawe buli kaseera agamba emi nga takka emi nga tassala muliro kiki naye nga nze nezuula nga natuuka ewange naye nga gweoyagala okola ekyenkola ate nga tebakuzaala kola ki kola ekyo so ekituufu omuntu kyalina okukola ayagala okwogerera firimu sooka okizuule kyekyo ekituufu kyolina okukola naye nedda alindako VJM waliwo wano kuba nze mu bulamu bwa bulijjo mwe ba VJM tubalaba muyina eddoboozi ddala kuba mwana ayinza ogamba njagala kubeera VJM naye mulimu eddoboozi ddala nti VJM bw'atuuka muli oyinza ogamba oba omusajja oba nange mulaasi muyala alina byakola kyokka mutuufu omuntu yenna bw'akulaba agamba omusajja ono ali gyentumale mukakamu ekyo ekintu omwana alina kyaba ayagala okukopa agambe njagala kubanga VJM amaloboozi ngakola ntya nkola ntya okuba nga nkola sirina byamaloboozi nze kugambye anti ekiri kyeggambye oba ebeera mandwa bw'otuuka kazindaalo ng'erinnya naye nga teri byakukola maloboozi abantu abasinga oli agenda nagamba ebyoyogereranga jingo naye nga nze olusi si bwenkiraba naye ng'ate waliwo abaali bagezaako nnyo okwogera nga jingo nebirema nze I can twist my voices mu ngeri yonna yonna gye njagala kubanga nze nagambye teri firimu gyesobola kuteekako ddoboozi lyange teriiyo sigiraba kati tukyalina omukulu VJM akyatubulira kubanga nakugamba nti bona bonna mu film industry twagala kuba nga tubanoonya abakulu bano batubulire kubanga nze nakugamba nti tugenda kuba twogera ku film industry tugenda kuba nga twogera ku entire film industry oba industry ya Uganda tubere nga tunyonyoka abakulu bano embeera gye bayitamu ate ebibanyigiriza mu film industry ate nabo we batuuse era bakikola batya kati mukwano waliwo kyenjagala okuba nga tubuuza VJM waliwo ekibadde nga kigenda mu maaso kitrendize everywhere ekikwatagana ku film industry oba industry ya Uganda oba baserebu bona bonna abakola abali mu industry ya Uganda nti waliwo etteeka eryayisidwa VJM baali amateeka mangu okuyisa mpozi kintu kyensobola okuba nga alabulako ku bakozi b'amateeka oba nga okuba atangazaamu akatono nze waliwo ekintu kyempita eggo osobola okeera ku makya bwenyabo n'okeera ku makya ng'olina ekintu ky'oyagala naye ku lukuba olina ekintu ky'oyagala n'otafa ku ani gw'ogenda kukosa oyinza obutafa ku ani gw'ogenda kukosa na bulumi ki gw'ogenda kussaawo ku ani gw'obutaddeko bw'osobole okufuna ekintu ekyo ky'oyagala
n'ebiseera ebisinga buli bagamba wagwa enkuba wagwana sooli naye abantu wootadde amaanyi era ojja kujjawo amaanyi. Ebiseera ebisinga bwe tuba tukola implementation osooka n'okakasa ekintu kyentadde wano kijjaawo, owulira nti kijjaawo oba nedda. Naye ebiseera ebisinga bw'oleeta etteeka n'olissa ku muntu ng'alina oligoberera ayagala agaane, nze ndaba etteeka eryo omuntu bw'olitaddeko bw'aba alisobola kijja kutambula bulungi, oba bwe kiba kisaana kijja kukola bulungi. Naye kwe kwetikka obuzito bw'ekintu n'obuteeka ku kintu bwe kitasobola kwetikka. Okay, waliwo etteeka eryayisiddwa oba eryayogeddwako okuva mu UCC nti obanga oli mukozi wa firimu obanga olina olugero lw'owandiika okubanga okola firimu yonna olina okubanga osooka kuwandika olugero oba script n'ogitwalira abakulu. Ate era mbu omukozi wa firimu alina omutemwa gw'asasula asimanyi ebyo ebintu balabika babirowooleza na mu bisengeka n'abakazi baabwe. Tosobola kujja ku industry eno, nze kugambe industry ya Uganda ekyayavula. Industry eno tenaba kutuuka kubanga ogiteekako etteeka lyonna nga gwe gavumenti onnagiyamba. Gavumenti eno egenda kuvayo gyeyamba industry. Oŋŋamba otya omuntu nti agenda kugenda asasulire olugero $5,000,000 okulukolamu kye tuyita firimu, nga ne ku katale ka Uganda siwaliwo omuntu agula firimu $5,000,000. Kitegeeza abakola firimu bagabanga bwe bati abantu balina just passion. Nze kennyini nkugambye I produce ngenda nenjogerera firimu neziyo obusente bwenjogeredde ate nengenda nekukolamu firimu nga simayina gwenjiguza kubanga it's a passion. Ebintu ebimu tubikozesa passion si lwakuba nti tuyina ze tujjayo nnyo. Naye olwaleero bw'ovaayo n'ogamba nti ogyeko omuntu $5,000,000 bwakyogera nkulabanga mulabu. Ekyamazima obeera retarded. Omanyi omuntu ali retarded aba tamanyi na biriwo ku nsi, tamanyi biri ku nsi, amala googera bwogezi ng'olaba omulalu ava eri ayogera ebigambo tebikwatagana oviira muviire tekigenda kukola bwenzinga in general tekigenda kukola. Nanti kati linza okubanga teeka nti era nga omuzanyi wa firimu alina kusasula bwezi. Kakati nze nkulagudde ogenda kukomawo nga wayiseewo emyaka 5 nga siwali azisasudde. Naye nga firimu zikyakolera. Era nga tuzikola. Nze ngenda kukola ne wiiki ejja ngenda kukola. Tetugenda zisasudde ezo naawe. Okay, then walona akalaleera kuba kati engeri gy'oli producer, gy'oli director ate nga gy'oli omuwandiisi ate era ne VJ agera firimu. Waliwo embeera yajjawo wakati Sage yabeerawo awo eya copyright. Embeera yatambula nnyo ne bagamba mbu simanyi bakutereka n'okukwata firimu nga bagamba firimu bazisanga bagala mu bina Uganda byokka. Buli muntu yeebuuzanga abazanyi ba VJ babikoze bazanyi ba firimu copyright ekyo njagala gwe okitugambe ku kyeki ekyo. Kakati copyright kitegeeza obwannannyini ku kintu waliwo kye tuyita intellectual properties. Intellectual property gwe mulimu omuyiiye. Copyright eyinza okuba teyali ku bafirimu bokka n'abayimbi okitegeera kubanga tulina CMOs oba bbiri wano eya music n'eya firimu kale n'ey'ebitabo ziri 3 naye ab'ebitabo bondooza omulimu gwabwe okwassa copyright yaabwe si kizibu nnyo nga bwe kiri mu film industry kubanga film industry firimu ezasooka okutunda wano ku bitambi zaali z'abazungu. Naye bwe twagenda okusoma etteeka mu workshops ze twatendinga ebiseera ebisinga nga batugamba nti firimu muzitunda nti tewali buzibu, naye bwe twali twatendinze workshops eza UCC batusomesa ku CMOs batusomesa n'akatale
kensi bakugamba nti Uganda bwebanga erima lumonde Uganda akatale ka lumonde wano mu Uganda kaba kaayo omuntu yenna bw'abanga n'atunda lumonde e Uganda wano amanya nti azze kutunda lumonde ku katale akaki aka Uganda erima lumonde nti ye abalimi ba lumonde bakkiriza lumonde okuva ebweru nti nedda oba ye. Bwe twatuuka mu firimu ne tuteganya amatw awo era twannyonnyola gavumenti firimu nga bweriki omulimu era tugimazeemu ebbanga ddene nga tukola era bangi beewadde emirimu. N'olw'ensonga eyo ne twanjulayo ensonga zaffe mu gavumenti ne baziwulira. Awo tukizuulira nti firimu industry eyawano yali etandise okubanja akatale kaayo ng'egamba eteeka firimu zaayo katale kulw'okuba firimu ezisooseewo buli omu akuba kyeyagalire. Kati n'ezaabwe batandise okukola ki ozikubamu nga producer akola firimu ye n'agitundawo kopi 2,000 esigadde firimu esobola okutambula kopi emitwalo egi mu lunaku lumu. Nze nkola firimu emu ku Lwomukaaga n'engita naye bugenda okukyenkya nga tewali nsonda ya Uganda weetali. Njagala okubuuza Uganda erina libraries mmeka nga UCC yasembayo okuba libraries wano mu Kampala nga ziri 1,000 oba emeka. Kati library emu bw'ebeetwa library 2,000 egiri mu Kampala buli library bwebeera ne kopi 10 Kampala gweramu kopi zimeka. Gomanyi kontayina z'emputa ezitikkulwa buli lunaku emputa eziragawa baziwambuzi ezizirya oba bazigatta mbiwata byente nedda. So akatale k'emputa bwe kabeera kitegeeza firimu ekola ki eba etambula. Kaakati bannaffe local industry yatandika okubanja akatale kaayo we watandika okuva obuzibu ne bagamba ne tugezaako kunnyonnyolako nti naye firimu ziri enzungu zitwakomodatinze abatalina mirimu so tesobola kuvaawo ate jjukira eno industry ekula bukuzi tesobola kuakomodatinga mirimu gy'abantu bonna abali mu bizinesi ya firimu bwekito bwe kyali. So gavumenti negamba tugenda kukwatagana bwekuba kuleeta firimu bwekuba nti firimu enzungu yebakolera kale mutandike neogireeta mu mateeka musobole ogiwa respect obutamala gagiyuzaayuzamu buli omu kopi kubanga ye musanze nga kizibu. Ffe twakigezaako kigoberera nga tosobola kufuna lukusa ku distributinga firimu on DVD eya producer omuzungu wano tugeze kale oba Warner Brothers aba distributor oba Warner Brothers a distribution company tosobola kukuwaako oba neighboring rights okitegedde. Kirala nnyo tosobola kugamba sente nga mpitire bwejja kugamba nti okuwa firimu ogidistributinga mu Uganda kale nti mpa $1 million 10 kubanga eri sente $1 million kitini si katono naye bizinesi ziri bweziti ezennene banagaye firimu bizinesi nnene. Bwe nkugamba nti Black Panther yakola revenue gundi gate collection wa bilioni mu milioni 1.5 billion ziba bilioni mu emitwalo ne mu milioni mmeka 5 oja bitegeera naye ng'olabika sente kale weekyo bwekola ki bwe kyali naye awe wava okusika omuguwa gavumenti bweraba temusobola kubeera na firimu nzungu mu mateeka ate n'ez'abaana omuzikola ki muzikubamu ez'Abannayuganda. UCC nesalawo I mean URSB kuba ye mother wa CMOs. URSB is the mother of CMOs. Kati nesalawo implementing copyright law era ne bagyenforcinga okitegeera bwe bagyenforcinga awo kavuvungano katandikira kwekulira omuguwa guzze ne bakikolanga kwegamba kyakusika mugwa abantu babagamba tebakkiriza
awo Interpol neyingira nawo abantu batandika okugenda eruzira bagenda okulengera ekintu kizeemu obukyayiwa ddala foras abamu netukola ki netujjamu omuliro netudda emabega netuyimirira kuba twagezaako okusomesa tunoonye engeri kiyinza okukolera wamu kyekiri kyogambye basaba gavumenti at least wabeerewo percentage ziri firimu bazireke naye abantu bakimanye nti mu library balina oteekamu firimu z'ebina Uganda naye nga bazikoze eki baziguze as simple as that. Okay, weewaawo omulungi VJ Emmy twagala kumwerekeza kuba emboozi ye mpanvu kubanga tetunaba kumanya wano lero tumusanze waka naye nga abadde alina byagenda okuba nga akolako so tubale twagala twogere ku film industry yokka tujja ate kumukunoonyeza tubuuze VJ Emmy kubanga waliwo tugireyo ebbali tetuwulira twagala tubimanyeeko naye mu budde bwe obulala ate ebyensaasi n'ebyamayembe VJ Emmy ono twagala tukugambe era VJ Emmy tukubuuzeeko kubanga bagamba omulimu gwa VJ abamu bagamba temuli ssente abantu bafunamu ssente tukantutwala emmotoka ndaba mpitirivu ddala ndaba emmotoka ez'enjawulo ez'amaanyi tugambe omulimu gwa VJ abalala bawaayiriza mulimu ssente nga bwensanze wano oba mpozi olina emirimu emirala gy'okolako nze jjajja wange yali musajja mugagga kwegambe maali yawaka nze sinnaba kulya ku ssente zenkolera nkyalya kuza jjajja zeyaleka neza firimu kale weewaawo omukulu agenda kuba atusiibulako agabe mbuno emmotoka bwe busolo bwalonda ewaka nze wamma emmotoka zino muziraba nze jjajjange yaleka ssente nze zigula abasiri bubi alhamdulillah nze ndi mumativu nekyendi nakyo ekyamazima ssente za firimu sinnaziryako kyobola nkwata firimu eza VJ nenzikola ki nenzikola mu firimu ey'ekina Uganda owulidde so n'olwensonga eyo baganda bange aba Rural Urban Media mwe bali kujja kunkyalirako Mukama Katonda abampeera omukisa yes okukatandika butandisi ne Rural Urban Media subscribe tova ku gwe kunuku naji ndabire gwe kwebaza omulamuabanimedia tubere tukyatunyumyako nomukulu VJ Emmy jakuba tuwogera omunoonya era tumukuleetere omulabi era akugambye ebintu bingi nnyo naye njaga okujuguza nti weebere okubanga osubscribinga mukwano likinga oberenga otufollowinga neera ate nate ngenda kuba nze nakugamba nti ngenda kutuusaako birungi byereere mukwano njagala okuba nga nkweresa kampe mu maka g'omukulu VJ Emmy wano okubanga mu butuufu abikakoye naye nga nja kudira tovaako era mukwano gamba nti bye bye.